Wennakozesa omutimbagano gwa YouTube kalira nkuwe ku byafaayo byagwo omanye ensonga lwaki gwagunjibwawo era nkuwe n'abaani abaagutandikawo. YouTube yatondebwawo abasajja basatu balambirira ku bo kuli Jawed Karim, Steve Chen awamu ne Chad Harry. Chad Harry yali yakuguka mu by'okuwunda kiyite designing okuva ku Indiana University of Pennsylvania. Steve Chen ne Jawed Karim bano bakuguka mu bya kompyuta na teknologiya era okuva ku University of Illinois Urbana-Champaign. Mwaka gwa 2004 omuyimbi omumerika omusajja amanya ye Justin Timberlake aliko akatambi ke yata nga kooleka amabeere g'omuyimbi omukyalo America nga manya ye Janet Damita Joe Jackson era ne kabungesebwa ku mitimbagano egyaliwo mu biseera ebyo. Kyokka Jawed Karim tiyasobola kukalabako ekintu ekyo kyamuleka simumativu era mbagirawo yayita mikwano gye ababiri ne batandika okusala entotto ku butabwe bayinza okutondawo omukutu oguyinza okusobozesa buli omu okeroleranga ku butambi ekkula lino. Era ennaku bwe zajja zigoberegana, Steve Chen yategeka akabaga ewuwe mwe yayitira mikwano gye ababiri. Enteekateeka za butya bwe banaazimba YouTube ne zitandika okukwajja. Januari 2025 enteekateeka zaggyibwako akawuuwo era we zaawerera ennaku z'omwezi nga 14 February 2025 omukutu gwali gumaze okutondebwawo era ne gukozesebwa. Akatambi akasooka okuteekebwa ku mukutu gwa YouTube kaakolebwa omu ku baagutandikawo amanya ye Jawed Karim era ne katuumibwa erinnya Miat the Zoo. Kaakolebwa mu kifo kya San Diego Zoo era nga kamukwatibwa omu ku mikwano gye amanyiddwa nga Yakov Rapitsky. Kaateekebwa ku YouTube ennaku z'omwezi nga 23 April 2025 nga ne gye buli eno. Akatambi kano kaakalabibwa abantu abawera obukadde 235 balambirira. YouTube yaggulibwawo mu butongole buli muntu okugikozesa nga bw'ayagala kasita tumenya mateeka galambikiddwa. Ekyo kyatuukibwako ennaku z'omwezi nga 15 December 2025. Ennaku z'omwezi nga 9 October 2006 abaddukanya omutimbagano gwa Google baavaayo ne balangirira nti nga bwe bagenda okugula omukutu gwa YouTube era enteekateeka ezo zaakubwa olukumutwe ennaku z'omwezi nga 13 November 2026 nga ne gye buli eno akatambi akakyasinze okukyaka ku mukutu gwa YouTube oba kiyita okulabibwa abantu abangi kamanyiddwa nga Baby Shark Dance nga kano kaakalabibwa abantu abasoba mu buwumbi 10 n'omusobyo. Kanjira nkukomyawo okutuusaako byonna mbadde Jammeh Radio Uganda nga nfundikira nkujjukiza okungoberera ku mukutu gwe gumu gwa YouTube, Facebook, TikTok olwo nno olyoka okakase nti ddala ndi ntambaazi ya kinyoma erinnya omuti nga yeetisse. Wangala mutabani wa Muteesa.